Omwaka ogwa 1961 omugendo gwa Nana-Lide Movement gwatandikibwawo amawanga agaali gatakwatagana na ggwanga erya America ko n'erya USSR ne gasalawo okusigala nga geetengeredde nga Uganda yagwegattako omwaka ogwa 1964 mu lukuŋŋaana olwali olwokubiri. Ebimu ku biruubirirwa eby'omugendo guno kuliko okulwanirira emirembe mu nsi yonna okuyita mu kumulungula obuzibu bwonna obuba bubaluseewo mu mawanga gano era mu mirembe. Okuva olwo enkuŋŋaana nga luno oluli mu Uganda sabbiiti eno zize zibeerawo mu mawanga ag'enjawulo okusobola okuba emmunyeenyeso mu ebyo bye baze bakola nga muno mulimu n'okulonda bassentebe abakubiriza enkiiko zino mu buli mawanga gye babeera balaze. Omwaka ogwaggwa olukuŋŋaana luno lwali mu ggwanga erya Azerbaijan era minisita waayo avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala agamba nti ewaabwe bwali buwanguzi ate nga ne wano kyekyo kyatuukiddeko. Bano bakkiriziganyizza kimu nga nkuyege ne balonda minisita wa kuno ow'ensonga z'amawanga amalala Jeje Odong okubeera ssentebe w'olukiiko luno. As a chair of the preparatory ministerial meeting, if there is no objection, I suggest to elect His Excellency General Jeje Odong by acclamation as the chair of the preparatory ministerial meeting. I didn't see any objection, therefore His Excellency General Odong Jeje is hereby elected as the chair of the preparatory ministerial meeting of the 19th Summit of NAM. I congratulate you, Excellency. Oluvannyuma lw'okulondebwa, Jeje Odong ate aliko by'ayogedde nga tannatandika kukubaganya lukiiko lwa leero. Considering the current challenges in the international arena, the objectives and principles of the Nana-Lide movement remain as relevant today as they were at the time of the formation of our organization. Uganda is committed to and looks forward to working with you all, members, in upholding and protecting these principles. Mu lukuŋŋaana luno abamu ku bakiikiridde amawanga amalala boogedde ku nsonga ez'enjawulo okuva mu mawanga gaabwe. Uganda's chairmanship will be anchored on a vision of a stronger and united NAM that contributes to a better world for all. We shall focus, among other areas, on international peace and security, the fight against terrorism, humanitarian crisis, the Agenda 2030 and Sustainable Development Goals, among other issues. Olukuŋŋaana luno lwakutambulira ku mulamu okugamba nti okunyweza okukolaganira awamu mu nsi yonna mu byenfuna. Luno lwa mulundi gwa 19 era nga lwakukomekkerezebwa ku lw'omukaaga olwa sabbiiti eno. Nze Erios Namugambe.